Emikolo gy'eggwanga egy'okukuza olunaku lw'omwana omuwala giyindidde ku kisaawe Kololo era nga gyetabiddwamu abantu ab'enjawulo. Gino gitambulidde ku mulamwa ogw'okuyamba abawala okwettanira tekinologiya okusobola okutumbula obulamu bwabwe. This can be attained through providing community-based free internet to enable girls from the different communities to have free digital access and by making data affordable for all users. Eno Minisita Janet Museveni gy'asinzidde n'agugumbula abazadde abasuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana be bazaala nga kati babulekedde gavumenti gy'agamba nti yo ebayambako buyambi. But there is a problem in our communities, in our society, where our families have honestly abdicated their role completely. That's why you have had this outcry. Responsibility y'okulabirira omwana yiyo gwe ng'omuzadde. Abalala bonna bakukwatirako. Naye gwe kasita osalawo n'ogamba nti ngenda kuzaala, tegeera nti ebikwata ku mwana wo mulimu gwo. Minisita yeewuunyizza nti eriyo n'abatadde eby'obufuzi mu nsonga eno ne badda mu kunenya gavumenti nga beerabidde nti obuvunaanyizibwa obusooka eri omwana buba bwa muzadde. Let us not politicize what is happening to the girl child. Let every family take up their God-given responsibility to nurture, to care and instruct their children. Mukyala Museveni era atongozza kaweefube gavumenti mwegenda okuyita okusomesa abazadde ku nkuma y'abaana awaka. Wali kyabugagga kyonna ky'osobola kuwa mwana ekisinga okumuwa obudde. Obudde n'onyumya naye. Obudde n'abeera mukwano gwo. Minisita w'ekikula ky'abantu Mungi ategeezezza nti baakweyambisa n'enkola ya tekinologiya okuwa abaana bennyini eddoboozi okwerwanako. For if we are to raise a generation of girls who are change makers, technology is a crucial tool to support their work, their activism and their leadership. N'ebitongole ebirondoola embeera y'abaana mu ggwanga nabyo biriko amagezi g'ebiwadde gavumenti ku nkola eno. Tusobola ate okukendeeza ku muwendo gwa data, sente ezigula data, engeri gyafuuse nti abaana gwe balina okuyitirako okukola ki, okusoma n'okufuna services zonna ki endala. Abaana nga tubawa ebyokukozesa bino ebya tekinologiya ate tuveeyo n'okulaba nti ate tebamukozesa bukyamu. Abaana oluusi abamu babawambirako, bafuna emikwano emitali mirungi. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.